Oli mulungi Mukama tunakusinzanga. 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 Oli wamanyi Mukama tunakusinzanga. Oli wamanyi Mukama tunakusinzanga. Oli wamanyi Mukama tunakusinzanga. Oli wamanyi Mukama tunakusinzanga. 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 Oli wachitibwa Mukama tunakusinzanga. Oli wachitibwa Mukama tunakusinzanga. Oli wachitibwa Mukama tunakusinzanga. Oli wachitibwa Mukama tunakusinzanga. 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 Mukama kabaka w'abakabaka oli mulungi. Kyetuva tukedde olunaku olwaleero okuyimba ku bulungi bwo. Osaanidde amatendo. Tukwebaza amakya ga leero. Kubanga wagamba owali ababiri oba omu nga bakuŋŋaanye mu linnya onaabeeranga mu masekkati gaabwe. Mwoyo Omutukuvu tukwaniriza amakya ga leero. Ffe tujjeewo kuba tetusobola wootali. Jangu oyogereko naffe. Jangu oyogereko n'emitima gyaffe. Tukwetaaga kabaka w'abakabaka. N'abo abakyali mu makubo Mwoyo Omutukuvu bakulembere. Tusazaamu entegeka z'omulabe Sitaani zonna ez'obubenje eri obulamu bwabwe nga bajja mu kkanisa y'okusinza n'okuyimba ku bulungi bwo. Weegulumize kabaka w'abakabaka. Tetusobola wootali. Weegulumize. Ffe tujjeewo tukozese bukozesa. Mwoyo Omutukuvu tukwaniriza. Tunayimbanga ku bulungi bwo ennaku zaffe zonna ez'olubeerera. Nze n'ennyumba yange tunayimbanga ku bulungi bwo.
tukwaniriza kabaka w'abakabaka jangu weegulumize kuba tetusobola wootali oli mulungi Yesu osaanidde amatendo tukwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nga tusabye amiina. Abooluganda Mukama yeebazibwe nga mulabika bulungi amakya ga leero. Mbuuza ku neighbour wo mugambe wasuze otya Mukama yeebazibwe. Bakuzeemu Mukama mulungi ekiseera kyonna. Mukama mulungi njagala mbawulire. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Njagala mpulire engalo ezo nga zimukubira kyagalelo. Omusinire ku mazina kubanga abadde mulungi gy'oli, oli bujulizi. Tendereza Yesu kunjagala, tendereza, hallelujah. Tendereza Yesu kunjagala, tendereza, hallelujah. Tendereza Yesu kunjagala, tendereza, hallelujah. Tendereza Yesu kunjagala, tendereza. Tendereza Yesu kunjagala, tendereza, hallelujah, hallelujah. Tendereza Yesu kunjagala, tendereza, hallelujah. Wulira bulamu bwali mukabi Yesu ye yamponya, ye yamponya, ye yamponya. Bulamu bwali mukabi Yesu ye yamponya, ngenda nga tendereza. Obulamu bwali mukabi Yesu ye yamponya, ojjukira olunaku olwo ye yamponya. Obulamu bwali mukabi Yesu ye yamponya, nokola ki? Ngenda nga tendereza. Bulamu bwali mukabi, bulamu bwali mukabi Yesu ye yamponya, ye yamponya, ye yamponya. Bulamu bwali mukabi Yesu ye yamponya, nokola otya? Tendereza, tendereza, tendereza Yesu kunjagala, mutanja, tendereza, hallelujah. Tendereza Yesu kunjagala, 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 tendereza, hallelujah, hallelujah. Tendereza Yesu kunjagala, tendereza, hallelujah. Bulamu bwali mukabi Yesu ye yamponya, ye yamponya, ye yamponya. Bulamu bwali mukabi Yesu ye yamponya, ngenda nga tendereza. Bulamu
obulamu bwali mukali Yesu ye yamponya Haleluya obulamu bwali mukabi Yesu ye yamponya engenda ngatendereza njagala ndaba amazina njagala ndaba amazina mu nnyumba ya Mukama. njagala ndabe ng'omusinira weekyakalire Haleluya tuse wano okutendereza Mukama. Haleluya tuse wano okutendereza Mukama. Haleluya tuse wano okutendereza Masiya. Haleluya tuse wano okutendereza Mukama. Haleluya tuse wano okutendereza Kabaka. Haleluya tuse wano okutendereza Mukama. Haleluya tuse wano okutendereza Masiya. Tuse wano tuse wano tuse wano ose wano. Haleluya tuse wano okutendereza Mukama. Haleluya tuse wano okutendereza Mukama. Haleluya tuse wano okutendereza Mukama. Ose wano ose wano tuse wano ose wano. Haleluya tuse wano kuyimusa emikono. Haleluya tuse wano kubagwanidde ekitiibwa. Haleluya tuse wano okumuwa amatendo. Tuse wano tuse wano tuse wano tuse wano. Waba osseewo okumutendereza amakya ga leero njagala okole bwoti. Kuba tuzze kumuwa amatendo, tuzze kuyimba ku bulungi bwe, abadde mulungi mu bulamu bwaffe. Haleluya!
yamponya tendereza Yesu wemba ntenda tendereza Yesu wemba ntenda tendereza Yesu wemba ntenda tendereza Yesu oye yamponya tendereza Yesu wobo tenda tendereza Yesu wobo tenda tendereza Yesu wobo tenda tendereza Yesu oye yamponya tendereza Yesu wobo tenda tendereza Yesu wobo tenda tendereza Yesu wobo tenda tendereza Yesu oye yamponya tendereza Yesu otendo tendani tendereza Yesu otendo tendani tendereza Yesu otendo tendani tendereza Yesu oye yamponya tendereza uza neighbor otendo tendani tendereza Yesu otendo tendani tendereza Yesu otendo tendani tendereza Yesu oye yamponya tendereza Yesu wemba ntenda tendereza Yesu wemba ntenda tendereza Yesu wemba ntenda tendereza Yesu oye yamponya tendereza Yesu wobo tenda tendereza Yesu wobo tenda tendereza Yesu wobo tenda tendereza Yesu oye yamponya tendereza Yesu otendo tendani tendereza Yesu otendo tendani tendereza Yesu otendo tendani tendereza Yesu oye yamponya tendereza Yesu ogambye otendereza mukama njagala ndabenga wakitibwa mukama wabakama wachitibwa mukama wabakama wachitibwa wakitibwa mukama wabakama wachitibwa wakitibwa wachitibwa mukama wabakama wachitibwa wamuwendo mukama wabakama wamuwendo 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 mukama wabakama wamuwendo wamuwendo mukama
abadde mulungi, abadde mulungi Mukama w'abakama, abadde mulungi eri obulamu bwo, eri omulimu gwo, abadde mulungi Mukama w'abakama, obadde mulungi Yesu. Ebyotukola bannanga abaana b'abantu tebabisobola. Abadde mulungi, Abadde mulungi, abadde mulungi Mukama w'abakama, Yesu. abadde mulungi, abadde mulungi Mukama w'abakama, N'olwekyo abadde mulungi tumuyimuse, Mukama w'abakama, tumuyimuse, yimusa Katonda wo, tumuyimuse Mukama w'abakama, tumuyimuse, tumuyimuse, Mukama w'abakama, muyimuse, tumuyimuse Mukama w'abakama, tumuyimuse, tumusinze, Mukama w'abakama, tumusinze, tumusinze, Mukama w'abakama, tumusinze, tumusinze, Mukama w'abakama, sinza Katonda wo, babadde mulungi gy'oli. tumusinze Mukama w'abakama, tumusinze, Tumusinze, Mukama w'abakama, tumusinze, tumusinze, tumusinze Mukama w'abakama, tumusinze. haleluya. Ffenna tuli wano naye tuli bujulizi. Njagala oyimusise ku mikono gyo mugambe osaanidde amatendo, oli mulungi kabaka w'abakabaka. Ennaku zange zonna ez'olubeerera nayimbanga ku bulungi bwo, naakusinzanga, naakutenderezanga. Obadde mulungi nnyo mu bulamu bwange. Byonna byonkola abaana b'abantu tebabisobola. We bakoma gwe wootandikira okulaga obulungi bwo. Osaanidde kabaka w'abakabaka Yesu. Mukama abadde mulungi nnyo mu bulamu bwange. Obulamu bwange bujulizi. Ate nange era kyemmanyi nti nawe obulamu bwo bujulizi. Funayo akakaseera omugambe Yesu weebale. Leero nga tozze kumusaba kintu naye omwebazeeko bwebaza omugambe Yesu weebale. Omuka obuka gwossa, abalala bali mu malwaliro. Weebale kabaka w'abakabaka Yesu. Era n'omukono gwo oguwonya tugusindika mu malwaliro eyo. Tugenda kwewayo nga tuyita mu luyimba luno. Oli mulungi Yesu. Omwoyo n'omubiri Yesu kambikuwe
bamuduka abalindirira Yesu Where to where?
osaanidde Mukama tukusinze Mukama osaanidde Mukama osaanidde 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 tuyimusa erinnya ly'Omukama osaanidde 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 wootali Mukama tetuyinza kukola kintu kyonna wootali Mukama tetuyinza kukola kintu kyonna osaanidde Mukama osaanidde 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 Mukama osaanidde weebale Yesu weebale Yesu weebale Yesu weebale Mukama weebale Yesu weebale Yesu weebale Yesu weebale Yesu Mukama senga tebadde ggwe abalabe baffe banditumazeewo wiiki eno Mukama senga tobadde ggwe twandimaliddwawo naye Mukama kubanga oli ku luuyi lwaffe tetuyinza kumalirwawo Mukama tukwebaza olw'enkya ya leero Mukama otuwadde obulamu Mukama otuwadde obulamu ayi Mukama weebale abalala bali mu malwaliro essaawa eno ne Mukama otuwadde ekisa nti tusobodde okujja enkya ya leero Mukama okusinza nga tuyimusa emikono gyaffe mu bbanga kubanga ogituwadde abalala tebagirina gye bayimusa otuwadde amagulu nga tusobola okuyimirira ayi Mukama abalala tebagalina Mukama batambulira mu bugaali Mukama osaanidde 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 Mukama weebala obulamu bw'otuwadde tulaba emmotoka bazitwala mu magalagi baziteekamu parts empya naye omubiri gwaffe guno tegulina galagi yonna gye gusobola kgenda okujjako ewuwo ayi Mukama gw'olina buli spare part ey'emibiri gyaffe abamu ku ffe twala emmotoka zaffe ne tusasula ssente ne batuteeramu ebyuma ebipya naye tewali ssente esobola kugula kyuma kyonna ku mubiri gwaffe naye Mukama olw'ekisa ky'otuwadde Mukama tukwebaza nti ne bwe tuba tulwadde waliwo engeri Mukama gy'okyusa omusaayi gwaffe guno waliwo engeri Mukama gy'okyusa buli paati ku mubiri gwaffe ayi Mukama abatawulira n'obasobozesa okuwulira abatalaba n'obasobozesa okulaba abalema n'obasobozesa okutambula abalwadde n'obasobozesa okudda engulu Mukama tukwebaza Mukama tukwebaza ayi Taata tukwebaza ayi Mukama tukwebaza Mukama era enkya leero Mukama nsaba otuze bujja ayi Mukama buli akooye era azitowereddwa ayi Mukama omuzza obujja enkya leero ayi Mukama buli abadde anaatera okubivaamu enkya leero Mukama mukakase nti oli wamu naye
era Mukama enkya ya leero nga tuzze mu maaso go kubanga okubeerawo ko already weekuli. Tukwebaza Mukama kubanga ogenda kukola ebikulu Mukama. Nga tuwuliza ekigambo ky'enkya ya leero Mukama ogenda kutusumulula. Mukama tukwebaza kubanga okoze ebikulu already Mukama tukwebaza. Okuva service bwe yatandise Mukama omaze okukola bingi era okyabikola ayi Taata. Tukwebaza Mukama osaanidde. Taata ogulumizibwa era oweebwa ekitiibwa. Tukwebaza n'olw'eggwanga lyaffe Uganda. Tukwebaza Mukama lw'abakulembeze bonna okuviira ddala ku ntikko okukkira ddala wansi Mukama. Taata tubasabira enkya ya leero Mukama ne famire zaabwe. Mukama abatannaba kumanya nti gwe Mukama era gwe mulokozi leka bakumanye. Mukama leka bakusembeze mu mitima gyabwe ayi Mukama. Mukama Taata leka bakusembeze ayi Taata. Tusabira Mukama President waffe ayi Mukama. Muwe obulamu, muwe amagezi, muwe okutegeera ayi Mukama. Taata tukwebaza kubanga Uganda wagitonda nga yanjawulo. Mukama tuli banjawulo Mukama. Wadde ng'omulabe Sitaani alwanyisiza eggwanga lino Mukama ebbanga ddene mu bulyake, mu nguzi, mu kusaddaaka, mu malogo n'okuyiwa omusaayi n'ebyonna bingi Mukama. Taata tusaasire ng'eggwanga, tusaasire ng'eggwanga, tusaasire nga Uganda, tusaasire ng'eggwanga. Saasira abakulembeze ayi Mukama. Saasira abakulembeze mu buli kika, abakulembeze mu bitongole, abakulembeze mu zikampuni ayi Mukama, abakulembeze mu gavumenti ayi Taata. Saasira ayi Mukama. Era Taata enkya ya leero tuyimusa ne Africa. Africa olaba Mukama bingi ebize biba wiiki eno ne wiiki eri. Tuwulira okuwamba n'obu bingi ebibadde ng'entalo n'entalo ziva eno ziva mu mambuka Maserengeta, mu buvanjuba, mu bugwanjuba, mu masekati. Mukama yamba Africa ayi Mukama. Yamba Africa Mukama Taata. Omusaayi mungi guyiiriddwa Mukama saasira. Ebyobugagga bingi bibbiddwa Mukama. Tuviireyo nga Africa. Tuviireyo nga Africa ayi Mukama. Tuviireyo nga Africa Mukama. Tusekereddwa ebbanga ddene Mukama. Ne tuviireyo Mukama. Tubadde kivume mu nsi nnyingi ayi Mukama. N'ate nga watuwa eky'amaanyi Mukama. Watuwa buli kimu mu Africa. Watuwa buli kimu mu Africa. Mukama tusaasire. Era Mukama nsaba oyimuse Africa. Mukama leka Africa ebeera omusana gw'ensi yonna ayi Mukama. Abazungu baleeta enjiri Mukama leka tugibatwalire kubanga bangi babuze. Bangi babuze Mukama. Taata yimusa abasajja n'abakazi ab'amaanyi Mukama. Batwale enjiri Mukama paka ensi gyekoma. Mukama tukwebaza. Tukwebaza olwa GFM Mukama gy'otujje wala. Mukama by'otukoledde bye bingi. Wadde ng'okusoomozebwa kukyaliwo ne Mukama by'otukoledde bye bingi tukwebaza. N'ekizimbe kye tukikuwa Mukama. Era Mukama Taata leeta ssente zonna. Gabirira Mukama. Gabirira Mukama ekizimbe ekyo kiggwe. Mukama ne looni gye tulina mu banka Mukama gabirira Mukama. Gyonna tugisasule paka bweneggwayo ayi Mukama. Mukama tuyimusa abantu bo nga bajja. Waliwo abaatuuse dda Mukama. Waliwo n'abakyali mu makubo nga bajja. Mukama bakomeko n'omukono gwo ogw'amaanyi ayi Mukama. Abalwadde mu masekati gaffe Mukama leka baleme kuddayo n'endwadde ezo. Basumulule enkya ya leero Mukama. Tukwebaza n'olw'ekigambo nga kigenda kujja enkya ya leero Mukama. Yogera wamu naffe mu ngeri y'amaanyi ey'enjawulo ayi Mukama. Tukwebaza Taata ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza. Kuba byonna tubisabye mu linnya ery'amaanyi Yesu Kristo Mukama waffe. Leka tutuuleko.
Michael. Twebaza kwaya yaffe, mwebale nnyo. Mbaniriza mwenna mu nyumba ya Mukama. Amanya agange nze Michael Sekasala. Era nebaza Mukama nti ampadde obulamu n'omukisa obakulembera enkya ya leero. Mukama mulungi. Mukama mulungi. Twebaza Mukama atuyisiza mu wiiki wadde nkimanyi abamu ku mmwe musoomozebwa mu ngeri emu oba endala. Ne twebaza Mukama nti abakuumye. Twebaza Mukama nti ffenna atukuumye. Mukama mulungi. Era mu kiseera kyongera kwaliriza obujulizi. Waliwo omuntu ayagala okujulira eri Mukama adduke emisinde. Abantu nga 2 3 mujje mujulire. Obujulizi Mukama yebazibwe. Nze njagala kwebaza Mukama kubanga abadde mulungi gyendi ne famire yange. Wiiki 2 emabega mbadde siriiwo, natambulamuko. Ne nebaza Mukama nti bwe natambula Mukama yankulembera bulungi, ne ntambula bulungi era ne nkomawo bulungi. Mukama mwebaza kubanga era sagala kitwala butwazi nti ogenda nodda. Naye nebaza Mukama kubanga atutambuza bulungi, yantambuza bulungi era ne nkomawo. Era famire nayo nenkisanga nga bali bulungi. Nebaza Mukama olw'ekyo. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Era njala kubasoomooza tweyongere nnyo okusabira eggwanga, tweyongere nnyo okusabira Africa n'ensi yonna. Tetukoma wano wokka, tetukoma mu Africa yokka, ne tusabire n'ensi yonna. Naddala tusabire abavubuka kubanga abavubuka be bakulembeza ab'enkya. Eyo gye nali ngenzeeko weesanganga mu kanisa ng'eno olaba basajja n'abakazi ab'envi bokka be basaba. Abaana abavubuka tebakyali mu makanisa. Ku Sande ng'eno mugiraba abavubuka bajjayo emmotoka zaabwe ne bavuga ne bagenda ku zi biiki, ne bagenda mu zi supermarket ne bashoppinga, ne bagenda mu zi restaurant, ne bagenda mu mabaala. Kye bakola ku Sande ng'eno n'abazadde baabwe bokka be bajja. Era nabasoomooza bwe naliyo, nabasoomooza ne bagamba bannange abavubuka mulina okubagamba bajje basabe. Nera bagamba kubanga eri omanya abaana balina rights, tebagambwako. Naye nsaba Mukama ekintu ekireme kujja wano kubanga ye omulabe sitaani akikola nga akimanyi nti abo abavubuka balina ekyamaanyi. Era abo abajja mu kanisa aba bamaze n'ensi abagimaze. Mukama yebazibwe. Abaluganda Mukama yebazibwe. Nebaza Katonda ku lw'obulamu bw'atuwadde. Nebaza Mukama waliwo olunaku lumu twaliko wano mu kusaba lwali lwakusatu nze ne mutabani wange Ttendo. Pasita n'atusabira nnyo olw'okusaba kwali kw'amaanyi ku lunaku olwo olw'eggulo. Kati olwokuna pasita n'agamba Ttendo, ne bagamba Ttendo ogenda kulaba ebirungi, Katonda agenda bagabirira, Katonda agenda kuggulira enzigi. Naye olwokuna tuba tuli ewaka n'enfuna essimu. Kati neebuuza nga omwana wange ono ngenda kukola ntya okubanga mbaako kye musasulira kyaba asomerera waakiri. Naye twali tuli awo nga batukubira essimu ng'oli abuuza Ttendo osobola okuyiga olodingi? Ko Ttendo nti ye nsobola. Kati n'amugamba kati weeteeketeeke enkyojje. Kati nensooka neŋŋamba ssente ŋŋenda zijjawa. Kati neŋŋamba Ttendo ssente tugenda kuzijjawa. Ko Ttendo manyi maama kaŋŋende kuba tebatugambye bya ssente. Kali naye ndi awo nga mami aŋŋamba agende, papa agambye agende amuyigirize wolodingi. Bannange nasanyuka nga papa amuyigiriza wolodingi wa bwereere, amuwa ne transport.
teyakomawo n'amuwa n'eggaali n'amugamba ojja kuvuga ng'eno eggaali ojje ku mulimu. Bannange ntendereza Katonda, olunaku lw'eggulo nafunye minzaani ntunda bino bisikulapu naye nafunye minzaani empya nabadde sirina. Kitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama. Bale Mukama si mulungi. Amiina. Njagala okweyongera okwaniriza abatuuka n'abapya mu kifo kino. Waliwo omupya yenna gwe mulundi gw'ogusoosa okujja okusabako naffe? Tukwaniriza muganda wange, naawe nyabo tukwaniriza. Era njagala gamba ba ushers balina akabaluwa akaveewo omusumba. Tukwaniriza mu kifo kino era leka Mukama akukole bulungi nga tusinza wamu. Mukama yeebazibwe. Era mu kiseera kino njagala kwaniriza omusumba waffe, Musumba Godson Sebuguzi, ajja atuwa ekigambo. Naye era nga tannajja njagala kugamba abaana bonna myaka 4 mpaka ku 10 omusomesa mu abalinze, njagala mufulumemu mpola mpola. Abaana bonna myaka 4 ku 10 mufulume mpola mpola, omusomesa mu abalinze. Musumba Godson, jangu otuwe ekigambo. Twebaza ne Katonda nti ennaku zino abantu b'omu kkanisa muno balanise okuba nti ennyonyi bazifudde obugaali. Oda some because wakomawo oba ogenda? You are going? You are going. I order some agenda Turkey. That's tomorrow? After tomorrow, on Tuesday, Jakuba agenda Turkey. Dr. Nington, rather, Engineer Gordon Ndahura, yagenze Liberia Joe, era ne yatuuse bulungi. Bano batasa Mukama obaggulirawo ensi. Katuluddako gwogenda okudagamba nti amiina. Guddako Mukama yeebazibwe. Tulabe ku nsi, tutambule kulabe mawanga amalala. Mukama agaziye endowooza zaffe nga bwe kirina okubeera. Tuyimba akayimba ako mu kimpowooze nate nga tujja mu maaso ga Katonda. Kubanga Mukama mulungi ate ye wa kisa ayikisikulumye. Yimba omunange. Hallelujah. Hallelujah, 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 Yesu, Tukusinza, 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 Yesu, tukusinza. Osanite, 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 Yesu, osanite. Hallelujah.
mugambe tumwagala Yesu waffe tukwagala Yesu tukwagala tokosota eddoboozi ly'omukama omwebaze omugambe tukwagala omugambe tukwetaaga omugambe tukuyimusa Yesu obulamu bwo buyimuse Kristo Yesu omutima gwimuse Yesu Kristo omubiri gwo gwimuse Yesu Kristo kubanga ye mulokozi waffe atwagala era atufaako yatufirira ku musaalaba e Gologoosa akwagala nange anjagala erinnya lya Yesu Kristo o Mukama osaanidde tunaakusinzanga ennaku zaffe zonna ez'obulamu bwaffe era Mukama twewaayo okwagala ng'ayi Mukama okwagala Mukama nga tetwekomeza mwali n'akatono naye Mukama okwagalira ddala emitima gyaffe Mukama tukusinza Mukama tukugulumiza osaanidde ayi Mukama tunaakwebazanga Yesu tunaakusinzanga Mukama osaanidde omwana gw'endiga oli mulungi taata oli mulokozi waffe gwe mununuzi waffe Yesu gwe mubeezi waffe ayi Mukama gwe muwolereza waffe taata tetulina mulala ayi Yesu gwe mukuumi waffe gwe tulina Mukama gwe mugabirizi waffe taata era gwe muwonya ayi kabaka bakabaka teri katonda mulala alinga gwe ayi Yesu katonda wa Isirayiri katonda wa Yakobo katonda wa Nuwa ayi Mukama katonda yataggwawo wa Isaka katonda wa Ibulayimu Mukama tukusinza makyago olwaleero tukusinza ayi Mukama tukugulumiza ayi taata entalo z'otulwanidde Mukama n'otukuba omulabe ng'ayagala tutawanya Yesu naye n'omulemesa kubanga otwagala Mukama tukwebaza Mukama tukugulumiza taata ogulumizibwe Yesu era Mukama otenderezebwe era Mukama nga tujja mu maaso go twasome ne Bayibuli zaffe mwe muli ekigambo kya Katonda tuzze Mukama okuyiga otuyigirize ayi Mukama era Mukama ekigambo kino kikwate ku mitima gyaffe Yesu Mukama tubeere abantu abassaawo embeera ey'obwakatonda wonna Mukama we tubeera oba tuli mu kukola oba muyimba ge tussa mu mirwano gye tubeeramu Yesu oba ekyalo kye tubeerako tusseewo embeera ey'obwakatonda ayi Mukama wadde nga Sitaani agala kuteekawo embeera eyiye naye Mukama tuyambe naffe tumulemereko tumuziyize Mukama tuleko mwakaaganya okusaba embeera ey'obwa Sitaani naye Mukama tusaba embeera ey'obwakatonda Mukama twagala okukwebaza tukusinza Yesu mu linnya eddungi era Yesu Kristo Mukama waffe amen mukubeereko mu ngalo Yesu ng'otuula wansi era nga bikula ne Bayibuli yo Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe bannange mwasuze mutya bannange mwasuze mutya Mukama yeebala okubakuuma n'okubaagala n'abayisa mu wiiki eyise okutuuka kaakano bangi bali malwaliro abalala bafudde neffe Mukama akyatukuumye ntulabagana maaso ku maaso nate kya muwendo era kya muwendo ddala ddala njagala okuleeta okwebaza wamu n'okulamusa okuva eri mukyala wange waliwo fellowship gye tulimu nze naye ne bakwano baffe ziringa families nga 13 bonna abasawo basomana n'omukyala nga bakyali ku medical school kati bonna balina amaka naye kati kyetukola nti nno buli mwaka ebeerayo kampu ey'abataata ne batabani naye ate nebeerayo ne kampu ey'abamaama ne bawala baabwe kakati wiikendi eri yaggwa mutabani wange ze saagenda nali wano ebyo byali bingi ne muweereza omu ku basajja abalala bakitaaba abalala kati kweno weekend ate omukyala n'agenda n'abawala baffe era yagenze n'abawala abalala era waliwo omwami omu yafa bambi omwana mulekwa naye tusobola ne mumulabirira gamba naye natambula naye mune muwala waffe ensonga lwaki omukyala taliiwo naye nga batumidde nnyo
era abaagala nnyo. Mukama ffe yeebazibwe bannange, Mukama ffe yeebazibwe. Amiina. Kale tubikule bayibuli zaffe, tujja kugenda mu kitabo kya Olubereberye essula ey'okuna, naye nga tutema kugendayo eyo, njagala okuteeka okukola entandikwa tubeere nga tugenda mu sayidi ezo ze tulimu. Mukama yeebazibwe. Bane bayibuli zaffe tubeerenga nazo, ogwo mulamwa sijja guviirako ddala paka Yesu lwalidda, kubanga bayibuli yo kikulu nnyo. Omanyi omulabe ye mubbi bw'akugyako bayibuli n'agikuba busu ng'olwo ogenze, naye tokkiriza kugyako bayibuli yo ekyawandiikibwa. Era nekirala, abamu ku ffe tugamba tulina amasimu gaffe galina bayibuli, kirungi, naye amasimu ago bayibuli ezimu ku ezo ziba tezituukiridde, naye nga ziyinza otuyambako. Mukama yeebazibwe. Naye tubeere beegendeza, naye kati eno y'ekitabo eno nsajja. Mukama yeebazibwe. Togivaako eno, togita. Era bw'oba olina ziri beera nazo weewaawo, naye ng'eno ye mukulu waazo zonna. Mukama yeebazibwe. Njagala okubajjukiza nti tuli mu mwezi ogwa Sebutemba ogwatandise, gwe mwezi ogw'omwenda okusinziira ku kalenda ya Gregoriya. Naye nga mu mwezi ogwa Bayibuli gwe mwezi ogw'omukaaga, omwezi gwe tuyitibwa Elulu. Era ensonga lwaki bw'oba olaba ku TV yaffe eyo tussaako ennaku z'omwezi 2 bw'oba oli okigendereza nnyo. Ennaku z'omwezi eza Gregori zezo Sebutemba 3, omwezi ogw'omwenda 23, naye omwezi ogwa Bayibuli gwe gw'omukaaga gwa Elulu. Era omwaka si 2023, omwaka ogwa Bayibuli guli 5793. Mukama yeebazibwe. Lwaki tukyogera ng'ekyo mu kanisa muno? Nti obeere nga oli mumanyi. Gamba mbeere mumanyi. Obeere ki? Mumanyi. Mujjukire nti omulamwa gwaffe gw'ekkanisa eno twagala kgenda mu ggulu. Va ku bino ebyampeewo ebyo simanyi biki, yimusa akatebe, birungi. Naye ffe twagala kugenda wa? Mu ggulu. Kati omulamwa guba mukulu nnyo ffe gye tuli ng'abakulembeze. Kakati tuli mwezi guno ogw'omukaaga, era ng'omwezi guno Mukama yaguteekateeka ng'ayagala abaana aba Isirayiri babe nga baleeta ebiweebwayo. Mukama yeebazibwe eri Katonda. Era omwezi guno ogw'omukaaga tulina okuba nga tweteekateeka emitima gyaffe, kubanga eriyo embaga ezijja mu mwezi oguddako, mwe muli embaga ya Feast of Trumpets, musonyiweko, Atonement ne Feast ya Tabernacles. Kati zino embaga tuzisanga mu kitabo ky'Abaleevi essula ya 23. Mukama yeebazibwe. Era nja kusaba ofune akadde embaga ezo ozisomeko. Mu Bayibuli embaga zitulabamu zeezo eziri mu Bayibuli eza Trumpet, eza Atonement wamu n'ezendala eziddako. Naye mu Bayibuli temulimu zino mbaga zitwogerako olwaleero, musomi Valentine, musomi Christmas, Easter. Tebirimu eyo byanjwanjwa, temuli wadde n'akatono. Naye mu Bayibuli ezo ennaku mweziri bulungi. Mukama yeebazibwe. Katuli mu budde nga Mukama ayagala ggwe omutima gwo gube nga muteefuteefu, kubanga osanga Yesu yandikomawo enkya, oba omwezi ogujja, oba wiiki ejja, tubeere nga tweteekateeka emitima gyaffe eri Katonda. Bayibuli kyeva etugamba mu kitabo ky'okubala essula 10, tubikole katono nnyo, essula 10 nonyiro lw'ekkumi lugamba bwe luti, era ku lunaku olw'essanyu lyammwe ne ku mbaga zammwe ezaalagirwa, ezaakola ki? Ezaalagirwa. Kati eriyo endala ezitaakola ki? Ezitaalagirwa. Abantu bateekawo buteesi zaabwe nga Krismasi, ebyo n'abateekawo biteeke, naye zino zaakola ki? Zaalagirwa. Bayibuli negamba nti n'emyezi gyammwe we ginaasookeranga munaafuuwanga amakondeere. Amakondeere omundabanga nkuta oguntu guno siri musamize. Mwizo gamba oli omusoma nno gye tugenda yani omusajja musamize. Gano ge makondeere. Mukama yeebazibwe. Era amakondeere gano mu Bayibuli gaawangulanga entalo nnyingi nnyo. Musa bwe yali nga atwala abaana ba Isirayiri okuva mu nsi ey'obusibe Misiri nga batwala mu nsi ensi ensuubize, yafuuwanga kondeere lino okuyita abantu, ng'afuuwa gaali gamaloboozi mangi, abantu okuŋŋaana, abantu okusaasaana, abantu okujja okulya emmere, bwe bityo nga lino lyakola ki? Lyakozesa. Naye ekkondeere lino liina amaanyi, ligoba emisambwa, ligoba emizimu, era sitaani eddoboozi erivaamu alitya
kubanga birikoowa nga mukama ayimuka. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egambye nti munaafunga amakondeera ago ku biweebwayo byammwe ebyokebwa ne ku ssaddaaka ez'ebyammwe ebiweebwayo eby'emirembe, era ganaabanga gye muli kijjukizo mu maaso ga Katonda wammwe. Nze Mukama Katonda wammwe bw'atyo bw'ayogera. Kati Mukama Katonda ono ayagala gwe nange tubeere abasaale nga tuli mu mwezi guno okufuwa amakondeere. Naye siranga okufuuwa nyabwe ndikuwa nga amajangu olifuwe oyinza okwewuunya, naye Mukama yeebazibwe, nange nayegaliige. Mukama ffe yeebazibwe. Zabbuli tugende ffenna nate 91 tokoba kubikola Bayibuli. Mukama yeebazibwe. Bw'oba olaba abaana ababuulizi b'enjiri abalimba tebalina baana Bayibuli, boogera boogezi bigambo, naye ffe tujja kusigala mu kyawandiikibwa. Bayibuli egambe bw'eti, Zabbuli 91 olunyolo 3 lugambye nti mufuwenga ki, mukolenga ki, musome ku TV kweruli, mufuwenga ki, ekkondeere omwezi nga kigujje guboneke. Era omwezi gwabonese, omwezi nga gwa gabo. Mukama yeebazibwe bala nnyo anti ku lunaku lwaffe olutukuvu olw'embaga. Kati kiseera kino kyonna kyonna kufuwa amakondeere n'okuyimba n'okusinza n'okwagala Katonda. Era mu biseera bino tumanyi nti no Yesu Kristo ali mu nnimiro, alindiridde omuntu yenna amukoowoola amwanukule. Mukama yeebazibwe. Oyinza okuba ng'oli eyo ngeri ebikunyigiriza embeera zino, embeera ziri, naye we tuli kaakano Mukama agamba mwe munkooneko mulabe nja kubalaga sampo. Ate wabalaga sampo yabeera mwesigwa, abeera wa kitiibwa, era abeera w'amaanyi. Era olwaleero omutwe gwaffe kwe kuba ntuteekawo embeera ey'obwakatonda. Embeera ey'obwakatonda. Embeera ey'obwakatonda y'embeera eweesa Mukama ekitiibwa, nga mu mbeera eyo Mukama asobola okwegulumiza n'alaga amaanyi, n'alaga ekitiibwa, n'alaga ebyamagero, n'alaga obubonero, n'alaga ebintu eby'amaanyi ennyo. Embeera eyo efaanana etya? Embeera eyo erabika mu ngeri nnyingi. Ebeera embeera ey'okwenenya, embeera ey'okusinza, embeera ey'okusuta Katonda, embeera ey'okusoma Bayibuli, embeera ey'okwagala, embeera ey'okufa ku munno gwe n'ofa ku munno ate omulala. Kama embeera ezo ez'obwakatonda Mukama azayagala tuteekewo mu biseera nga bitulimu olunaku olwaleero. Tuli mu mbeera bannange nga Sitaani yeegulumiza. Mbeera za bwenzi, bubbi, bulogo, mpalana, kulwana, kwaka, bisiyaga, bitulimu ebyo. Naye Mukama atuyita gwe nange wenna we tuli, oba tuli gye tukolera, oba gye tusula, oba bye tubeeramu nga betubeera part of. Mukama ayagala gwe nange tusseewo embeera ey'obwakatonda. Gamba nti amiina. Embeera ey'obwakatonda. Omanyi Mukama waatali Sitaani abeerawo, so kiri? Awatali kitangaala kye kibeerawo. Enzikisa weetali kye kibeerawo, kitangaala. Awatali mazima mbeera kyebeerawaawo, bulimba na bukuusa. Embeera ey'obubbi kye kibeerawo, kutya, kukankana, bagenda kunziba. Gamba Mukama atuyita gwe nange nti tusseewo embeera ey'obwakatonda mu maaso ge. Sitaani ye mubbi nga bwe tusoma mu Bayibuli mu byawandiikibwa. Era Sitaani ayagala nnyo okwegulumiza. Najja mu bika byaffe ne yeegulumiza, najja mu maka gaffe ne yeegulumiza atya, anje entalo teziggwaayo. Okuwaayiriza bannaffe, okwekutulakutulamu ng'amaka, okuba nti tusonga ennwe mu bantu abalala. Oluusi bubeera bugayaavu n'ogamba Oluganda jangu tugenda tusaba mu kanisa antumanyi kamale kano ne kano kankamalirize. Embeera nekubeerako nekuzimbako akayumba bwetyo. Mukama atugamba tusseewo embeera ey'obwakatonda. Gamba nti amiina. Embeera ey'obwakatonda. Sitaani agala okwegulumiza kuba mu kyo assaawo embeera evumaganya Katonda, oba nassaawo embeera nga Mukama talamulabawo. Oluganda abagambye mu Amerika bavubuka
babeera mu kweyagala bweyagazi ku Sande, ne bavuga amamotoka, ne balya embizzi. Naye njagala okukubuuza, Elijah lwaki oseka? But n'ofuluma wano kaakano n'ogenda mu bbaala ogamba tebatuusa abantu? Tebaatuuka dda? Baatusosa n'okutuuka mu kkanisa abamu ku ffe. Oba genda ku mbizzi, omanyi ekkanisa Mukama giteeka nga tuli makati ga mbizzi n'embuzi. Ku sayidi emu eriyo n'enkoko. Ffe tuli bali bannyama bakabi. Mukama atusase tusobola ogenda mu ggulu. Kubanga omulugu be guba guyingiddewo n'omululu. Tema si kyekyo. Abali embizzi bakedde dda. Juzi nakuba ekifaananyi nali nvuga nindaba omusajja nava eno waggulu ku mafuta kyanja wano bakita batya petrol station eri awo Prime. Kakati nvuga nalinamu ka music kange mu motoka nga kalungi kasinza Yesu. Ni mu maaso nga ndaba omusajja ali ku boda. Mane muulize ekintu kino, ali ku boda ku macha. Amayinzi ni mukeeze. Era wano kanisa mbantu nga ntuuse. Kakano omusajja ali ku boda. Naye ku boda ng'alinako embizi ennene nnya. Mbuuza ng'azisibye atya. Ng'asibye embizi esooka, omanyi wano omupiira kusali omupiira. Awo ng'agisibye amagulu ag'emabega n'ag'omu maaso ng'erengejja bweti nga bwe nkoze emikono gyange. N'endala embizi nayo ng'eri bweti ku sayidi y'emwera. Embizi ey'okusatu nga eri ku kaliya bweti n'ey'okuna ng'eri ku kaliya. Kati nga akaboda konna kali overloaded kajjudde embizi nnya ku macha. Kati yo embeera eyo tugenda kugiraba ebifo bwetu kugamba bw'ogenda kudigida oba ku mbizzi embeera yo yakulya buli kamulali ne bamusembeza n'ebivaavava n'ebbogoya n'omunyo sawa mbeera yakulya era bw'ogenda okusiiba oba oleesa obuzibu. Bannange bwe mbanimya mutuukewo nammwe mulabe oba bano banaffe ab'embuzi aba waggulu awo ne bw'oba oyala kunoonya kugula kintu kyera kyono kasita oyimirirawo bwoti sebo tuleete embuzi kiro meka nga badduka bagoba emmotoka yo. Naye embeera zino tulina okulya weewaawo naye Mukama atukoola tuseewo embeera etya Katonda. Tubeera mu biseera nga obanga oli wa Luganda mu Kristo gwe nga embeera zo zakuwulira ennyimba ezalimu Katonda oba otaddewo embeera ya bwa sitaani, jjukira Mukama waatali sitaani yabeerawo yenyigawo. Kati Mukama oba taliiwo manya oli ne sitaani wo. Oba bano abagala okulaba firimu nga gwe oli awo firimu zikunyumira wannanga olwezimu ezinyumira n'olusi nenzibuukamu yenye okulaba nga bakikungufu olukinyumira nnyo ne bakikyanga naye olusi ndabako katono kubanga mbamba neebuze ne Mukama wanne wano wooli. naye nga kanyumira. Kati waliwo Muganda waffe Oda Francis Nyero yayagala wrestling oli yennyini oli manyi bano basajja bakuba ebigwo. Kati ye agamba nemusoma nange awo nange nalemera kanyumiraako ne bamufutula naye kati nange ndaba bakyanga ziri zini Mukama naye Mukama atusasire tino tubeere Mukama wakola ki waali tulekewo embeera nga yabwa Katonda. Kati eriyo abalabba nga embeera zaabwe zabutasonyiwa ye nga wali awo nze sisonyiwa bw'okola ensobe gyendi nze sijja kukusonyiwa agambirawo nakaati nga n'amaaso agakanudde tebisonyiwa wadde n'akatono. Abalala zibeera kuyomba n'oyomba ku makya n'oyomba olw'eggulo nga embeera amaka ago kuyomba. Bannange oluganda mubuuze neggo n'oyomba n'okomawa. Bannange tubeerewo n'emirembe embeera nga za mirembe Mukama yeebazibwe. Abalala babeerawo bo
nga bakola bintu birala nnyo byanjawulo nnyo nga bya bubbi bya bukuusa eriyo n'abalala bo ng'embeera zaabwe kuyiwa musaayi. Waliwo kakilipu twalaba gwalimu ako gwaggwa omusajja ono yali kkondo era nga bamugula okutta abantu ye nga agamba okutta omuntu guba mulimu ye embeera zatambuliramu era nga byogera kaati gamba bw'aba ayogera weesisiwala noota n'okutya ye embeera ze zeezo. Naye Mukama gwe nange atukoowoola tubeere abakazi n'abasajja abateekawo embeera ez'obwakatonda. Njogedde ku Digida, njogedde ne ku Mbuzi wano ku Gayaza Road, naye bw'ogenda mu Katanga mbeera gy'osangawo. Katanga ani amanyi Katanga? Kale bwayiisa eri wansi mu kiduudu. Bamalaaya, njaga, baŋŋuumi, eŋŋuumi eyakasawa yonna, bavulu bwe batyo bwe babeera. Waliwo ekibuga kiri mu Amerika ono gye yabadde, kasipesi gye wabadde mu Las Vegas. Las Vegas kibuga ekyo kiri mu Amerika era bakiyita ekibuga eky'ekibi. Omulimu ogwabwe mu kibuga ekyo ekya Las Vegas ebintu ebirimu bibi era tebiwa Mukama kitiibwa era embeera gye bateekawo Mukama tabeeramu taliimu. Ekibuga kino kyatandika omusajja yali omuspanish nga yayitibwa erinnya lye baali bamuyita linnya sirira balimbuze kati wano naye yava mu Spain. Omusajja yatandika ekibuga kino. Omusajja ono alinganga eyalina emizimu n'emisambo gimutambulirako n'atandika ekibuga kino mu Las Vegas mu America ne kifuuka ekibuga ekinene naye nga ekyakifuula ekinene kwali kubazaala n'obwenzi n'okunywa enjaga kaakano. Era ekibuga kino olwaleero bw'ogenda eyo oba weetaaga Katonda akuyambe osigale ng'okyali mukkiriza mu Kristo Yesu kubanga ekibuga kiri embeera yaakyo ya bwasitaani bo emisana kyekiro ekiro ye musana. Zino essaawa bwezi tebaba bebase anti basuze mu ndongo bapepeya beekaliga mwenge ne beekaliga tobako taaba sigala enjaga. Era zino essaawa olowooza abantu tebabeera namu naye gye bujjawo ssaawa 6, 7, 8, 9, 10, 12 bweyingira ssaawa 6 oliro nga bukedde olwo ekibuga ne kikomawo gamba bo batyo babeera. Embeera y'ekibuga kino yo Mukama ekasobola gitegeeza naye Mukama gwe nange atukoowoola tusewo embeera ey'obwakatonda tubikkule olubereberye bwe nabagambye essuula ey'okuna. Abasajja babiri bava mu nda y'emu ya maama waabwe Abiri ne Kayini naye abasajja bano mulimu ateekawo embeera ey'enjawulo. Njala tugiyigireko essaawa zino bannange. Bikula Bayibuli yo mu lubereberye essuula ey'okuna ennyiri esooka ndowooza 12 awo. Lugamba bwe luti Adamu n'amanya Kaawa mukazi we n'abeera olubuto n'azaala Kayini n'ayogera nti mpeereddwa omusajja eri Mukama. Era nate n'azaala muganda we Abiri. Abiri n'aba musumba wa ndiga naye Kayini n'aba omulimi wa ttaka. Olwokusatu awo ennaku bwe zaayitawo Kayini mukulu wa Abiri n'alyoka aleeta ebibala eby'ettaka okubiwaayo eri Katonda. Abiri naye n'aleeta ku baana b'endiga ze ababereberye n'amasavu gaazo. Mukama n'akkiriza Abiri ne kyawaddeyo naye Kayini ne kyawaddeyo teyamukkiriza. Kayini n'asunguwala nnyo mu maaso ge ne goonooneka. Mukama n'agamba Kayini nti kiki ekikusunguwaza era kiki ekikuwonesezza amaaso?
bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga. Bw'otokola bulungi ekibi kituula ku luggi, n'okwegomba kwe kunaabanga eri ggwe, naawe onoomufuganga. Kayini n'ayogera Abiri muganda we. Awo baali nga bali mu nnimiro, Kayini n'alyoka agolokokera ku Abiri muganda we n'amutta. Mukama n'agamba Kayini nti, aluwa Abiri muganda wo? N'ayogera nti, simanyi, nze mukumi wa muganda wange. N'ayogera nti, okoze eki? Eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo linkaabirira mu nsi. Kale kaakano okolimiddwa mu nsi. Era eyasamizza akamwa kaayo okuweba omusaayi gwa muganda wo mu mukono gwo. Bw'onoolimanga ensi okuva kaakano, tekuwenga maanyi gaayo mu nsi. Onoobanga momboze era omutambuze. Kali n'agamba nti, okubonerezebwa kwange tekuyinza kugumiikirizibwa. Laba ongobye leero mu maaso g'ensi, era mu maaso ago mwe nneekweka. Era n'abanga emboze n'omutambuze mu nsi. Awo olituuka buli andaba alirinzita. Tuyinza tukomakawo katono nnyo tulabe ebintu bino ku abasajja bano ababiri, Kayini ne muganda we Abiri. Abasajja bano oba abavubuka bano buli omu yateekawo embeera. Kayini yali musajja mulimi, Abiri yali mulunzi wa ndiga. Era abavubuka bano taata wabwe yali omu ne maama naye yali omu, naye bonna baalina omukisa okussawo embeera ey'Obwakatonda kyeyagalire. Mu Bayibuli tulaba nti omusajja ono Kayini yassawo embeera etaali ya Bwakatonda, naye ng'ate ono Abiri ye yassawo embeera ey'Obwakatonda. Kayini yawaayo ebiweebwayo eri Katonda, era bye yawaayo eri Mukama tebyakkirizibwa. Tugenda kulaba lwaki tebyakkirizibwa. Era kino kye tubagamba olujja mu kkanisa muno nti bw'ojja okusina mu kkanisa, beera nti ekiweebwayo kyo kikkirizibwa mu maaso ga Katonda. Kubanga Kayini kyagaanibwa, era ndowooza ennono eyo Mukama akyagigoberera. Bw'obanga omutima nga mulongoofu, nga weewaddeyo okusinza eri Katonda, nga Abiri bwe yakola, Mukama ajja kukkiriza ekiweebwayo kyo. Ne bw'obeera nga omutima gwakko amalala, weegulumiza, teweefera osobola gwa naggamba, ekiweebwayo kyo kigenda gwattayo. Mukama atusaasire tuwe ebiweebwayo nga birungi. Kakati embeera eno yeetya Kayini okubeera omusajja ow'obusungu, n'abeera omusajja ow'ettima ebbi ennyo eddene ddala, era omusajja ono n'atayagala muganda we wadde nga yali muto Abiri. Naye ng'ate ye Abiri alabika yina omutima omulungi mu mutima gwe, era omusajja ono yajjula okwagala n'okwebaza eri Katonda. Muganda we Kayini kyeyali talina. Lunyolo olw'omukaaga n'olw'omusanvu tulaga nti omusajja ono Kayini olw'obusungu obungi n'effitina eringi yaleetebwa okuwalirizibwa okutta muganda we n'ayiwa omusaayi. Embeera ey'okutta abantu eva mu mitima egyo emibi n'embeera ezitali mu Katonda. Manya nti buli muntu atta munne tabeera ne Katonda, kubanga talina bulukusa n'okutta omuntu omulala yenna, kubanga obulamu obwo Mukama yabutonda. Kati Kayini ono embeera gye yateekawo yeeyo ey'okutta n'okuyiwa omusaayi. Naye Abiri muganda we yali musajja mugonvu era nga yeeyagaza mu mbeera ze. Naye Kayini olw'obusungu obungi n'obuswandi n'effitina n'obutayagaliza kye yakola tukirabye mu Bayibuli. Olw'omunaana omusajja ono Kayini yateekawo embeera endala. Tugirabye olw'omunaana lugambo bwe luti, lugambye nti Kayini n'ayogera ne Abiri muganda we. Awo baali nga bali mu nnimiro, Kayini n'alyoka
agolokokera ku Abiri muganda we n'amutta. Yamulimbalimba namugamba tugende. Abantu bonna abatta bannaabwe babeera balimba. Okutta abantu tekiba kibi kimu, bye bibi bingi. Bibeeramu okulimba, bibeeramu okuwaliriza, bibeeramu okutisatiisa. Gamba nekyogenda nga kizimba buzimbi ku kinne waakyo. Era y'ensonga lwaki Mukama atuyambe gwe nange nti bw'obanga ova mu famire nga osanga eri omuntu yatta omuntu mu famire yammwe, oba mu bulogo, oba yamukuba masasi, oba yakola ki, kitugwanidde olutakya okuba nga twenenya ebibi byaffe n'abo bennyini abaabikola mu lyo lwetuvaamu. Lwaki? Embeera eyo teba nnungi era Mukama temuwa kitiibwa. Kati Aberi ye tumulaba nti wadde nga yali amaze okufa, iri musajja ng'agaba bulamu. Tatwala bulamu ne muwi wa bulamu. Mukama atukoowola gwe nange tubeere abawi b'obulamu. Gamba nti amiina. Nga tetutwala naye nga tukola ki? Tuwa. Wessanyu, wessuubi, munno musabireko, nonyako Oluganda, gwe nisi kyakulaba wabulirawa, jangu Mukama akwagala, mukubireko kasimu. Gamba kubira mwala wange Aisha, ningamba Aisha, tumaze wiki mukupi mwezi mulama tukulabako, oli luddawa. Mukanisa muno nkikola nnyo. Era juzi waliwo Oluganda twagenda tumukyalirako, sadiwa gayazi yo nga kitunoonya mukwano gwa Kristo Yesu. Mukama yeebazibwe. Buuza kulinaanye, ogaba obulamu oba otwala butwazi? Oba yala kufuna bufunyi, gwe n'obeera awo, anti bana bakungwera kasimu, anti namala kujja kundabako, anti nze tebanjagala. Gwe ani gw'oyagala ow'Oluganda? Mukama yeebazibwe. Tusseewo embeera y'okwagala Katonda n'okumuwa ekitiibwa n'okuba ntugaba obulamu eri abalala. Ennyiriri 9:12 tulaba nti no Kayini ono omusajja yayiwa omusaayi gwa muganda we, naye kyavaamu kyali kikolimo. Embeera terimu Katonda ekivaamu simikisa, ekivaamu bikolimo eri Katonda n'okusalibwa omusango. Saagala osalibwe omusango. Njagala Mukama akuwa omukisa kubanga oyina embeera gy'oteekawo ereeta obulamu etya Katonda. Kayini ono alabika okuva ku mbeera eno gye yalimu n'abaana be yazaala byamugoberera nga tebalina bulamu, babeerawo bwe batyo. Mukama atuyamba abooluganda gwe nange. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma tubeere banjawulo, tuteekewo embeera ezita Katonda. Bino ogamba mbogenda mu nnyimbe, bagenda kwabya lumbe, togenda yeeyo. Bwe bagamba kale tuwe sente z'owaddeyo zibalina okuba mu bigali byabwe, toziweerayo. Bw'oba ogenze beera mu kusaba ssaawa 24. Tugende tuziike weewaawo naye twegendereze biki bibaafumbye. Tomala galya nga mbuzi. Manyi embwa, nina embwa 2 ewange. Tuziwe emmere ku ssaawa 12 ez'akawungeezi. Tuziwe emmere nga nnungi ate nga nnyingi nezira olowooza zikkuse. Naye bw'ozigulya ssaawa 4 gye zisooka okunoonya bye byasugabira ku sayidi, tetubeera nga mbwa. Tomala galya. Salawo kyonoole no kyotaalye, gamba nti amiina. Okumala gawuuta tujja kuwuuta amagumba. Anti buli mutwe gwonna gwa supu, kale kampute supu. Buli mutwe gwonna si supu. Mitwe egimu girimu ebintu birala. Tomala gawuuta, bajja kuwuuta naawe. Mukama yeebazibwe. Tomala gawuuta, Elijah. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Kakati tulaba ennyiriri ensambe 17 ne 14. Babuli egambye bw'eti. Egambye katusome nate twala kumaliriza. Kayini n'agamba muganda we nti okubonereza kwange tekuyinzika, tegulumikirizibwa. Laba ongobye leero mu maaso g'ensi era mu maaso go bwe neekwekanga, era n'abanga mboze era omutambuze mu nsi. Awo alituuka alindaba alinzita. Mukama n'amugamba nti buli aleeta Kayini kyaliva awalanwa eggwanga mirundi 7. Kirabika omusajja yali mubi nnyo, kubanga okubeera nti ate bota Kayini Mukama atakonda okusinga nawo. Kayini yali musajja mubi nnyo ddala.
katobeera nga Kayini oluganda beera omusajja n'omukazi atya Katonda. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma Mukama atuyita tusabe embeera ey'okusinza, beera omukazi asinza, beera omusajja asinza, beera omukazi omusajja yenenya ebibi bye. Bw'obanga osobezza kakkana oluga tugamba sesisobya nani yandabye oluluntu tuluveemu kakkana oluganda bw'otakola tujagenda mu geyeena naye beera omutima omukakkamu. Tusabe embeera ey'okwagala, embeera ey'okugaba, embeera y'okufa ku bannaffe, embeera ey'okusaba n'okwegayirira. Bannange tumanyi olwokusatu tuba n'okusaba wano mu kkanisa naye mubeera wamu tetubalabako tuteekateeka nitubalinda wano naye tulaba abantu bamuswaba. Bane mukola ki ewammwe olwokusatu? Mujje tweweeyo gwegamba emirimu gwe egitandika gy'okola tejjana kuggwa nayo. Tweweeyo bantu tunonye Katonda, embeera ey'okusaba, embeera ey'okwegayirira, embeera y'okunoonya Mukama Katonda waffe, embeera y'essanyu ey'emirembe Mukama gy'atuwe nayo mu maka gaffe ne mu kkanisa yaffe. Kale nga mmaliriza njala okukubuuza oluganda, walokoka? Bw'oba walokoka wanyweza obulokozi bwo. Watulokokanga yimusa omukono gwo waggulu. Tugenda kusabira kati okkiriza Kristo ng'omulokozi wo. Kale bw'oba walokoka wanyweza obulokozi bwo oba bukyasagaasaganamu bwe buti. Oteekawo embeera bwetyo bw'olyawo n'ofunayo ku mayirungi n'obeerako awo nja neweesootinga mpolampola n'odduka n'ogenda ku mbizzi neekulakira oluusi oluganda gy'oli eyo nga oyala kunyweza obulokozi bwo. Kale twimuke ku magulu gaffe ffenna. Njagala otwale eddakiika emu bbiri nga kukwaya bwejja. Yimuka mu magulu ga oluganda. Yimuka. Mukama tukwebaza. Nyimusa eddoboozi lyo n'emikono gyo waggulu. Obulamu Mukama mugambe Mukama njala mbeere mu mbeera eyo ey'obwakatonda. Yimusa emikono gyo era wigale ne Katonda omugambe Mukama njala buli wembeera embeera y'obwakatonda. Kubanga ababeera ekizikiza tubabeerawo kitangaala. Nenjala mbeere nga bwembeera wabeerawo kitangaala essaawa 24 nga Mukama wembeera naawe wooli oba wooli nange wembeera essaawa zange zonna paka lwendisa omukka ogw'enkomerero. Era Mukama omugambe njala genda mu ggulu siri wa ku nsi kuno nenze wantonda sigenda mu geyeena naye wantonda okujja mu ggulu. Kati Mukama nsawo nnyambe mbeere mu mbeera enentuusa mu ggulu. Genda mu maaso gene Mukama. Orabakazaliriba reboseriribalyararaba ribosararabareriberiba obabuyamaga kasatarabareribaya. Mukama tuyambe ng'ekkanisa eno n'abakazi n'abasajja abatula mu kkanisa muno tubeere nga tubeera mu mbeera ey'obwakatonda eya Abiri n'esi Kayini yagenda mu geyeena. Mu Bayibuli teyenenya nakwenenya naye omusajja wo Abiri yali musajja mukakkamu. Mukama naffe tuyambe tussewo embeera ey'obwakatonda. Mukama tukusinza. Mukama tuwewe nati endagaano ogize nate obujja eri Katonda ogambe nti nze ndi mulokole, nja kubeera mulokole, nja kubeera mutuukirivu, nja kubeera omusajja omusabi, omukazi omusabi, nja kubeera omuntu eyeetowaza mu maaso go, nja kubeera omuntu akukkiriza muggwe Mukama. Genda mu maaso Mukama omugambe orabakazaliriba reboteribalyararaba rebosoliribalyararaba rebosoliribalyararaba. Ayi Mukama tukwebaza amakya g'olwaleero n'ekigambo kyo ayi Mukama okusangawo embeera ey'obwakatonda eri obulamu bwaffe. Tuleko Mukama okwawukana naawe nga Kayini bwe yali. Naye Mukama tubeere nga Abiri bwe tuba baakufa tufiira mu ggwe nga Abiri bwe yafiira mu ggwe. Era Mukama tuyambe tubesengawo embeera ennungi ey'obwakatonda ey'okwagala, ey'eddembe, ey'okutya Katonda, embeera ey'okwegayirira, ey'okusaba, ey'okusiiba, okusoma Bayibuli, okwenenyanga ebibi olutawukedde buli lunaku Mukama nga twenenyanga. Mukama tuyambe. Mukama tunyweze mu ggwe Yesu. Tunyweze Mukama, tuleke Mukama okusasaagana wadde n'akatono. Naye tunywerere mu Kristo Yesu mwe muli obulokozi, mwe muli ekitiibwa, mwe muli okwagala, mwe muli amaanyi, mwe muli eddembe. Mukama tunywerere mu ggwe Yesu. Mukama tukwebaza mu linnya lya Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu.
amina. Kubeerako mu ngalo Yesu, tuleko ne wansi. Njala kuyita omukadde Samwiri ajje atuwe ebigenda mu maaso ku by'okuzimba. Omukadde Sekasala ajje atuwe ebisigaddeyo. Bannanga abakebezi mutandika okuba nti tukwate kimu ky'ekkumi. Mujja. Bannange tuweeyo ddala kubanga ekyo tuba ne kinyinyitivwa ne kigenda mu maaso. Tuweeyo kula Kristo Yesu. Mukadde Sam. Musumba tumukubire. Hello. Ate tukubirizibwa tukubire Yesu Kristo. Hallelujah. Tugenda kubaweka lipooti okusinzira omulimu ogenda maaso awo nga bwe mulaba ku kizimbe yakalo ya Katonda. Tugikuute butiribiri, mwebale nnyo okuwaayo, mwekubire mu ngalo. Sente zewalaba ezizimbe kyekizimbe zivudde mu ffe, era tusaba nti tugwamu amaanyi tugende mu maaso nga twekolamu omulimu kutuuka yeekaalu ya Mukama ng'ewedde, tutandike okusinzira Katonda mu kizimbe ekirungi ennyo. Haleluya. Kati nga bwe tuyimiridde, olukomera olubeera waggulu kwoteeka akasoolya okuzimba genda mu maaso, ne wiiki eno nanga bwe mulabye waliwo emirimu egigenda mu maaso, bateeka mu concrete, enkokoto bagiteeka mu kakomera kulaba nti ring beam enywera we banateeka akasoolya. Ne obusooli obumu batandise okuzimbibwa jo, ne wiiki ejja ojja kulaba nga wakyusewo ekintu awo mu maaso awo. Omulimu gukyagenda mu maaso. Ku lw'okumanda enkya tusuubira akakomera ako ring beam ejja kubanga emaze okuwa nga bakikomezezza okuteekamu enkokoto. N'obusooli obumu buno bwakayumba akasooka, step esooka nabo bujja kubanga amaze okugenda waggulu. Ate ekikulu nnyo nga bwe tugambye, sente zivudde mu ffe, tuweegaya omulimu gutuliko tulinga ensanafu. Ensanafu eba ezimba ekiswa, buli nsanafu ereeta akataka ereeta katono naye nga eteekako ng'eddayo zikola bwe ziti okukakana ekiswa kirandika okuzumbulukuka. Munaku entono ekiswa nga kiweze nga kinene. Era enswa enkuyege zina amaanyi. Oyinza okujja n'osiimulawo wano ettaka erigonda, bw'olijjawo bweri kumakya ojja nga wasiga nga wajjudde. Kati ekizimbe kye tuliko ekyo lusi esente zijja nikizirya, naye tuli mu nnaku ezisembayo, naye twagala tuzimbe ekizimbe ekinaabaawo emyaka n'emyaka. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Siminti agenza omwo muka, ekyo si kizimbe nti enkya kinagwa, nedda. Myaka 10 weddu Katonda Yesu bw'aba akeereyo okukomawo kijja kubanga weekiri. Abazzukulu baffe bajja kukozesa ekyo kizimbe. Amiina. So abamu ku ffe mwafunye obupapula bw'okweyamya, bw'oba okaleese okaweereza wali ku meeza, n'oleese sente toddayo nazo, wadde 10 wadde miliyoni, sente. Mukama yeebazibwe. Waliwo abatanafuna akapapula k'okweyama, waliwo atanafuna akapapula k'okweyama. Waliwo awo muweereze mukulu Livingstone awo, ogenda osabe Katonda ajja kukuwa. Esente kyengamba tiwali sente ntono, tuwokeremu omulimu ngaki ng'enkuyege. Koleeta okola bwoti ng'oleeta ng'oteekawo okukakana ekizimbe ky'okukibanga kigenda, oleeta tafaali awo lwerigenda tiwakyabeerawo kimuwaganya, tiwakyabeerawo kituli. Buli tafaali bwerituula liba lituuse, omusingi guba gugenda waggulu. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Katuteekemu amaanyi, tugenda kukkiriza Katonda nga bwe tuwaayo obweyami,
Katonda ajja kutugabirira tulabe nti buli omu atuukiza okweyama ekizimbe kiggwe tugende mu yakalo enungi ennyo. Haleluya. Mukulu Sekasayala ajja kujja kyakalango k'okuzimba. Mukama yebazibwe. Ebirango bya wiiki twebaza kiza nti fena tufunyeemu olunaku olwaleero nti era Mukama agenda tukola bulungi ne weekend etandika. Mukama yebazibwe. Era n'ekirala twagala okwaniriza abaana baffe abadde mu masomero nga baawumudde. Kimanyi gye muli eyo tubaagala nnyo, mwebale kukomawo waka era nsuubira nti fena tuli basanyufu kubanga ennyumba zonna kati zijjudde abaana bali mu kulya, abaana bali mu kusanyuka, bali mu kuzannya, n'abazadde nabo nsuubira nti bali basanyufu ddala nti abaana baabwe bali. Era njagala kubagamba abavubuka abo nti wiiki ejja ku Friday nga 15 mulina program yammwe era nga tujja kuba nga tubabuulira ebijja ogenda mu maaso kwolwo olunaku. Mukama yebazibwe. Next week ku Friday week eri Friday nga 15 tujja babuulira program yammwe bw'eneeba etambula. Mukama yebazibwe. Amiina. Ndoza byebyo. Mukama tukwebaza olw'abantu bo bonna abawaddeyo olunaku olwaleero n'abo abatasobodde Mukama bagabirire era nti Mukama nga tukola omulimu guno ayi Mukama gw'okuzimba yeekaalu ayi Mukama n'ebintu ebirala ebyetaagisa wano wennyini kusasula amasannyalaze, kusasula amazzi ne bills endala zonna. Mukama tusaba oyongere okutugabirira ayi Taata. N'ekirala Mukama nsaba nti owe omukisa emirimu gy'emikono gyaffe weekend etandika ayi Mukama nga tugenda okukola. Mukama wa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Nsabira naawe Mukama abanoonya emirimu nga tabanakwasa mirimu Mukama Taata baggulire w'enzigi ayi Mukama, baggulire w'enzigi Mukama obasobozesa okufuna emirimu egigasa ayi Taata, basobole nabo okusobola okukola n'okusobola okuzimba ennyumba yo ayi Mukama. Ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza Mukama. Weebale Yesu, weebale Mukama. Byonna tubisabe mu linnya ery'amaanyi erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Njagala ffenna tuyimirire nga tugenda okufuna essaala esembayo era njagala okwaniriza Mwami Livingstone ajja atuwa essaala eyo esembayo. Livingstone Ntensibe kuvuddeko obugwi naye mbadde nkusaba ojja otuwa essaala eyo esembayo eggalawo saavisi eno. Mwami Livingstone kwaniriza nnyo ssebo. Webale nnyo. Bane katwewombeke tusabe. Kitaffe nannyini ggulu n'ensi twongera okujja mu maaso go nga tukwebaza kabaka bakabaka, tukwebaza kitaffe atuleese mu kifo kino, tukwebaza Mukama olw'obugabirizi bwo, tukwebaza Yesu olw'ekisa kyo Mukama, otukuuma nga tukyali balamu, otukuuma nga tukyassa Mukama. Taata tukwebaza, weebale kitange. Taata tukwebaza olwa families eziri mu kifo kino, tukwebaza olw'emirimu gy'otuwadde, tukwebaza olw'abaana baffe, tukwebaza Mukama olw'abasumba baffe Mukama, tukwebaza olwa GFM kitange ow'ekisa ekingi Mukama, tukwebaza olw'emirimu egigenda mu maaso mu kifo kino kitange. Taata nga tufa mu kifo kino Mukama, beera naffe Mukama, genda mu maaso gaffe Mukama, tukulembere kitange, tukulembere Mukama buli kimu kye tukola Mukama.
tukulembere Mukama, leka tulabe omukisa gwo Mukama. Taata, abaddu bo Mukama bawo omukisa, bagabirire Mukama. Leka okubeerawo okwo Mukama kubeere mu kifo kino Mukama. Mwoyo Mutukuvu tukwaniriza Mukama, weegulumize mu kifo kino Kitange, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye, amen. Mukama bawa omukisa nga mutandika wiiki empya era nga mufuluma banaye temwangu wagenda buuza ku muntu akuliraanye, funa omuntu gw'otamanyi omubuuza erinnya ly'oggwani, nze gundi, osula wa, okola ki, mumanyegane. Mukama yeebazibwe, toyanguyiriza genda, leka obeere fellowship eyo. Mukama yeebazibwe, Mukama abawa omukisa nga muddayo. Amiina.